Gen.kale Kayihura yakwatibwa mu mwaka gwa 2018 n'aggalirwa okumala ennaku 72 mu barracks y'e Makindye oluvanyuma lw'okugulwako emisango esatu okuli ogw'okulemererwa okukuuma ebyokulwanyisa n'okulaga engeri gye yabigabiramu ebitongole ebikuuma ddembe okulwanyisa obubbi n'obumenyi bw'amateeka okuli ekya Flying Squad n'ebirala. Ono era agambibwa okuyita mu basirikale aba wansi okuyambako mu kuwamba abanoonyiboobubudamu okuva e Rwanda basatu okwali Lieutenant Joel Mutabaazi, Jackson Kalemeera ne Sgt Innocent Kaliisa. Byonna bino kigambibwa nti yabikola mu kiseera bwe yali ssaabaduumizi bwa poliisi ya Uganda, wadde nga byonna ono yabyegaana. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Meeja Raphael Mugisha lwategeeza nti wakati w'omwaka gwa 2010 ne 2018 Gen.kale Kayihura yawa Abdullah Kitatta eyali omuyima wa Boda-boda 2010 emmundu ne pisto mu bumenyi bw'amateeka nga yali tasaanidde era nga yali talina bisaanyizo. To stay within the district of Kampala and Wakiso except with the permission of this court. Wakati mu bukubo obukedde okufuuyirira Gen.kale Kayihura talemeseddwa kutuuka mu kkooti y'amagye Makindye okuwulira emisango egimuvunaanibwa bwe gituuse era ebyokwerinda bibadde binywevu ddala. Kkooti etandise ku ssaawa 4:30 mu maaso ga ssentebe waayo Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Nga Gen.kale Kayihura olubadde okusimbibwa mu kkooti eno, abawaabi ba gavumenti mu musango guno Lieutenant Colonel Raphael Mugisha ne munne ne bategeeza kkooti eno nga Gen.kale Kayihura bw'aggiddwako emisango gyonna. Mr. Peter Kabasi, then Dr. Eric Arwanga, Joseph Masco, Elson Karwanga, and Jet Mwebazika. My old chairman and all court members, we got a short notice. We could not pass the communication to them, but my learned colleague will address court on the next course of action. My Lord, I have instructions to withdraw charges against the accused person, and my Lord, this is evidenced by a duly signed nolle prosequi from the Director of Prosecution. Dated 30th of August 2023. My Lord, it's upon those premises that we pray that the charges against the accused person be withdrawn. So pray, my Lord. Ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Robert Freeman Mugabe naye talonzezza n'alangirira ng'omukulu ono bw'atakyalina misango gyonna nga waddembe okugenda. From the Director of Prosecutions, the state has withdrawn the case and you are accordingly set free. I wish you all the best. Olubadde okufuluma kkooti Gen.kale Kayihura n'ateekako akamwenyumwenyu era nga waliwo n'abamusanyukiddeko. Congratulations. Blessings. Wow. Very strong. Good morning. Good morning. How do you feel? Wakati mu ssanyu yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni olw'okumuddiramu okutuuka okumuggyako emisango. I want to appreciate His Excellency the President, Commander-in-Chief. At long last, I want to appreciate the court, the General Court Marshal, the Chairman and the members of the Court Marshal, the officers of court who made this all happen. I never lost confidence that I would get justice. Ono era yeebazizza bannamagye n'abantu bonna abamubeereddewo mu kiseera ekizibu n'agamba nti eddembe lyafunye leero talifunangako mu bulamu bwe. And I'm extremely happy. So there's no harm in me. At least, first of all, telling you that I'm extremely happy. I've never been this happy. Because I've got justice and
have got freedom. And it's not the kind of freedom that you have. This is sweet freedom. Sweet freedom. You can't imagine. You only appreciate freedom when you do it. That's when you appreciate how valuable it is. So I'm extremely happy. On behalf of my family, and all those who have stood with us, ono watuukidde okuggyibwako emisango gino nga kyajjawummula amagye. N'abakulembeze b'eggye lyaffe olaba nti bantadde ebirala mujja kubiwulira. Gen.kale Kayihura abadde avunaanibwa wamu n'abasirikale abalala okuli Joel Agaba, Nixon Gasirwe, James Magada, Benon Atwebembeyire, Abel Tumukunde, Faizo Katende ne Amon Charles Sima. Abalala kuliko munnansi wa Rwanda Reni Rutagunjira ne Bahati Mugenga munnansi wa Congo, era bano tebabadde mu kooti nga kati basigaddeyo ku fayiro eno. Omulangira Jjonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.